Omugenzi ategerekeseko eryamu mbeera abadde omusiisi w'embizzi ku bbaala ya Deno yasangiddwa ng'afudde mu kiro ekikeesezza olwaleero. Poliisi okuva e Nansana eyitiddwa okugenda ku bbaala eno okulaba ogubadde. Mu kunoonyereza ezudde amatondo g'omusaayi mu bbaala kw'ossa ensiitaane kigirowoozesezza nti abakozi mu bbaala eno bandiba nga balina kye bamanyi ku nfa ya munnaabwe. Poliisi ekizudde ng'abakozi mu bbaala eno bwe babadde basula ku katanda kamu. Mulimu abawala abato abali between emyaka 18 n'emyaka 25 naye mu ndeeyo amayirungi mangi, mu ndeeyo amagirasi gayakise, mu ndeeyo omusaayi mu kuba olumu gwayitiridde obungi. Poliisi egezaako okukola omulimu. Abakozi bonna mu bbaala eno bakwatiddwa wadde ng'abamu kumpi babadde bambadde buwero. Batikkiddwa ku kabangali ng'abalala babatwalidde mu takisi ku poliisi. Fred Ndagga ssentebe wa Nansana 1 West A ategeezezza ng'ebbaala eno bwe yabasukkako olw'ebikolwa eby'essittaza ebikolebwamu. Emabega gye nali ngimanyidde yali ekola bulungi naye yatuuka n'ekyusa n'omuze oguleetawo ekibira n'eteekamu emiti, abaana ne bayingira ebibira, abasajja abakulu ne bayingira ne bagenda mu bibira, wabaawo ebiddako ebitategeerekeka. Agamba ekisinga okubatiisa abakozi abakolera mu bbaala eno si batuuze ba ku kitundu nga n'abamu tebaayanjulwa mu kakiiko k'ekyalo. Etunudde mu regisita ng'abantu bava wala Kotukoto, Mukono, Jinja, Yiganga ne neewunya ebbaala butono bwayo kuba n'abakozi abawera 40 kyewuunyisa. Abatuuze batubuulidde nti abakozi ku bbaala eno babadde batambula bukunya. Ebbaala eno kyenjogerako nze nganze ebbaala ebadde yambala bubi, badde batukunamira n'abawala bangi. Naye nga ebbaala eno yo ebaddewo ebbanga ddene, batera okuleeta emiti bakola sinabasudde sinabiki bwebityo, naye nga baddemu abantu ab'ebika ebyenjawulo bangi. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirirwano Rachel Kawala agamba batandise okunoonyereza ku nfa ya Mumbere. Ng'abakwatiddwa bano tugenda kukola interrogation okubaggyako statements zaabwe okufuna information esobola okutuyambako mu kunoonyereza nga omulambo gw'omugenzi gutwaliddwa mu ddwaliro e Mulago. Abakwate batwaliddwa ku poliisi y'e Nansana ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Asfa Nanvuma, Agafe York Spark TV.